abantu beyita ba State House okutegeera abamuddala nga bituufu abalanga si batuufu nenga kati olaba awabeera omuliro omukka wabawo omuliro kati nga ababbi bakozesa nnyo State House kitegeeza mwalimu obukyamu lwaki beerinanya State House waliwo abantu aba kidnapping bwanga ne babawamba ne babatwala kitegeera nga bajja mu ssente nga bagamba bava mu State House so State House ebadde erina connection oba ntuufu oba si ntuufu ku bubbi bw'ettaka ku bunyazi bwa ssente abantu abalina golodi ebino binanga abamu ku ba State House baboogerako nti babeeramu okitegeera kuba naffe abawambibwa ne batwalibwa nga babaga nti State House be bamukutte emmotoka za State House okitegeera kati twewuunya president okuba nti ebbanga lyonna emyaka gisukka 20 nga State House eyogerwako nga talina kiyali akoze ku kunoonyereza kati waba yakoze okunoonyereza nze ngamba nti aluddewo bingi ebibadde byogerebwa ku State House nga president tetulaba kyakolawo namba 2 State House eyo erimu abali corrupt nga bayinza okubanga tebabba bubbi ssente nga bwe tulowooza ennaku zino mbu corruption kitegeeza kubba ssente nedda kinene ne okozesa obubi ofiisi yo n'endowooza yennyini enkyamu etali patriotic etatwala gwa mind ebeera corrupted kati waliwo abantu ababadde baloopa nga baloopa ebikolebwa abamu ku b'ofiisa mu State House naye nga waliwo network mu State House etakkiriza information eyo okutuuka ku president bangi bali corrupt nga osobola to whistleblow n'ofuwa efirimbi nti wano waliwo kino naye balina enkolagana yaabwe State House information basobola ogizibira netayitawo kutuuka ku president kisoboka okubanga kyekiremeseza president okuba nti bino yabimanya dda kati balina engeri gye bakolaganamu tomala galoopaloopa muntu akola mu State House bwotyo nolowooza nti president binaamutuukako kati ffe bannamawulire tukugamba obanga president abadde tannabimanya kitegeeza abakozi mu State House abamu bali corrupt bononefu mu ndowooza zaabwe bazibira amawulire gano ne gatatuuka ku president wa ggwanga State House tebadde clean bino bigambo byange bya Basajja Mivule State House tebangako clean tebadde nnungi tebadde nnambulukufu tebadde nnongoofu tebadde pure tebakulimbanga ne mu State House mulimu ababbi mubaddemu abafere twewunya nti president yakabimanya kati waliwo okutya kati namba 3 State House erimu bakatonda nga bw'oboogerako bajja kunona kati abantu babatya era kati njagala kino abakiwulira president bakimutuuseeko president ayite ffe bannamawulire lwaki abeera ayanukula bwanukuzi bano babloga ba social activists abali ku Facebook ayite ffe bannamawulire atuwe akaseera essaawa nga 3 nga tuli naye oba tugenda lwaki tumusange eyo waliwo bingi ebikolebwa officials mu State House naye babatya waliyo bakatonda abasajja n'abakazi ba goddesses waliwo ne bakatonda abakazi mu State House nga abantu batya okuboogerako bakugamba bajja kunona bajja kukwata oyagala kufa State House yafuuka kanga baana President Museveni ayite ffe bannamawulire abalina bwino atuyite ffe tubadde mawulire tumanyi bingi abakozi mu State House bibadde bakola naye kati waliyo bakatonda bakanga baana abali mu State House abakanga abantu bakanga ne bannamawulire tomala googera ku State House gwani era ffe Basajja Mivule bwe tunaafa wano mu Buganda ejja kubeesaanyeewo tewajja kubeera abasajja baziranga ffe abatana kye tutya musabe Katonda wabeerewo Basajja Mivule abazaalibwa mu Buganda ffe kati bwe tuvaawo kati Buganda kati nze bye nakola mu mawulire ani akyasobola byogera kizibu bye nayogera nga ani abyogera kakati Buganda yonna yasirika be chwe otegera so waliwo okutiisibwa
Mwami Museveni afunenga yakabanga nga President Kagame bwakola e Rwanda afuna olunaku n'atuula mu bitundu ebyenjawulo n'atuula n'abeggulu n'aleeta Katebeke n'atuula n'ab'Embalala n'atwala Katebeke n'atuula n'ab'Etteeso n'afuna ebifa mu bantu. Mwami Museveni kye kimubulamu kubanga State House balina ka network kaabwe tomala gafuwa firimbi nti wano waliwo ekikyamu ne bituka ku president kyovola balwawo nnyo bimanya. Mwami Museveni ateekwa okutambula kankuwe ekyo okulabirako. Bagenda ne bagamba mbu entobazi bazonoonye. Nze musajja yasooka mu Uganda okulangirira abonoona entobazi. Kati Mwami Museveni senga ali akola enkiiko ngezo ng'atuula mu bantu nafuna olunaku n'atuulako mu Buganda n'agendako Empigi n'agendako e Mukono nandibadde namugamba dda nti entobazi ziggwawo. Nze nasooka okukuba effirimbi nti baabano entobazi bazimalawo nga teri anziruukirira. Kankuwa ekirala omusenyu ogusimibwa mu nnyanja nze nasooka okuleekaana ne message nazirina ku simu zange okwo nga baga nti ketukulabako ke kasembayo gwe bakusse ebyo byotandise oyingiride n'abasima omusenyu mu nnyanja okitegeera. Tetulina bwe tusinkana president kumubuulira afuna akaseera abeere ng'ayogera naffe bannamawulire okitegeera. Nenfuwa effirimbi nti omusenyu bagusima nengoberera emmotoka loole ezigutwala nentuuka niwe bagutwala n'ebifaananyi n'embikuba. Obugagga bw'eggwanga babusimula babutwala okitegeera. Tosobola ne buwandika ebbaluwa tetuuka okiraba. Kati ffe twewuunya nti ebintu ebimu abimanya luvannyuma tugende ku nnyanja. Olaba yateekayo abajaasi bamarine abakuma ennyanja kati protection unit. Nze nasookera ddala mu ggwanga lya Uganda okulwanyisa envuba embi wano mu Uganda nenteekawo programu namba buli lwakusatu tulwanyisa nvuba mbi ne tufuna n'abantu abatuwanga ssente. Mwe mwali Kaka oyo Kaka yali wa Isu zisamulabira mu Isu namulaba namusanga ku bizinga Kalangala nga yawummula dda amagye ne tukwanaganira eyo n'atuwanga ssente nga tugula ebidomola by'amafuta tubiwa abavubi obulungi okulwanyisa envuba embi ku mazzi ekiro bagobagana n'abavubi obubi nenkola nga reports ez'enjawulo abavubi obubi nga balina emmundu nendeekaananga nga waliwo abiwulira kubanga batuuka ne ku ddaala eryo nabimanyi bano ababulijjo be bavubi. Ate kiki ekyalemesa envuba embi ku nnyanja ng'abavubi obubi balina n'emmundu. Ekyokubiri lwaki president yateekayo magye oba tebalina mmundu? Abavubi balina emmundu ne bagamba nti gofudde owedde Mivule bagenda kutta Mivule waliwo yakuba essimu naga tolina baana musajja gwe omanye kiri ku nnyanja emmundu ozimanyi omanye abali mabega waabwe lwaki oyagala okufooleka abaana bo naye olwokuba nti twazaalibwa bwe tutuufu kununula ggwanga lyaffe nendeekaana ne tulwanyisa envuba embi abapoliisi kyabalemerera ne basala okukolagana n'abavubi obubi nga balya buli ssente. Twakwata loole eyalina obwennyanja awo Entebbe ku poliisi eyakuba essimu nagati eyo loole abo baana bange mugite yali mu State House awo bwino gwe nina gwe omumanyi nemala nsumulula 95 banzita omulambo gwange mugusanga nca ku mazzi nga guseeyeeya bwino gwe nina ku basajja bano State House nayo nvundu twakwata loole omusajja bamuyita Kakanga akyaliyo ku nnyanja avuba ne tugikwata tukiteeka ku poliisi awo Entebbe omukazi yali mu State House awo n'akuba essimu eyo loole mugite nekuba emmeeza nagenda nenduba minisita bamuyitanga Mukisa yafa nemugamba nti muyinza mutya okutta emmotoka ng'ate bamulangirira tulwanyisa envuba embi. Laga muganda wa nyinza n'okukulaga message yiino Mukisa eyali minisita w'ebyobuvubi n'andaga message eyagimuweereza nga ava mu State House laga twali tulina kugita
bali bakama baffe waliyo mu State House abasinga ba minister amani nkugambye nti bali bakatonda waliyo bakatonda mu State House Katonda yali mu State House yakubira minister avunanyizibwa ku by'okuvuba namulagira emmotoka agite minister nategeza polisi y'Entebbe emmotoka ne bagita nali nasunzo kujocha ejjudde obwennyanja obuto eyo State House ogimanyi gwe ogimanyi ngende maaso bookoyi simulula nze naku mpuliriza gwe neri ne gwanga mwandiri mpade nendifuga ndine gwanga nze ndisobola nga ntandika campaign buli campaign yona gye nkugamba etasa gwanga lino ate leta sente mu gwanga nga ntandika campaign eyokulwanyisa ebicupuli mu gwanga banewerera abasajja ab'ebicupuli ne bagenda kunjokya acid netandika okuyingira saawa 9 ogw'emisana awaka ne tulwanyisa ebicupuli ne tubyanika abasajja abo ne mbagulako lutalo ab'ekitongole aba UNBS ekitongole eky'omutindo yes ne mbagulako lutalo ne tulwanagana nziga awali kampuni eresa amajambiya agalinga emizingonyi mbategeeza nti bulijjo mugamba temwina capacity obusobola okulawuna eggwanga lyonna baba nombalabi aba UNBS ne bagendayo ne babikebera ne bagiggala factory ne bagiggala bagikako siiro eyakuba essimu eyo factory muleme kutaataaganya ba investor olw'okuba mbu nno mulwanyisa ebicupuli factory mugiggule ne bagiggula yali mu State House awo oba tukiwulidde nkiddemu eyagigguzaawo n'alagira aba NBS babiggule nga buli kyetukwata ate zibyange byonkuba biriko ne bwino genda obuze omusajja bamuyita Tomulule wali awo Luweero nze sogera gasiya kyobula nze sirima bloga ndi munamawulire alina bwino omuyitirivu gwengenda okufaana yennaku ennuma tigenda kufaana ebyama bingi Tomulule abe Luweero mumumanyi yennanyini woteri esinga obunene mu Luweero gye bayita Nimrod yesinga obunene ku luguudo olwo Tomulule yennanyini woteri Nimrod gwemwali naye yali akola mu kitongole UNBS ng'agamba nti gwe mpologoma ya Buganda information eno inajjiwa gwe tobatya bwino yenna akolebweyo nga yamumpa kati yavaayo ne bwenjogera ebyamu neŋŋenda nenkola investigative work nenzuula nga byampadde bituufu nga yati okugamba bakama be bakolera ekitongole mwakola ng'ate okubagamba bano bakyamu abisindika wange empologoma ya Buganda nembalumba baba nombakutte ne baggalawo essimu ne zivuga eyo factory bambi kampuni eyo mugiggulewo olika ayogera nti yali mukazi era balina amaanyi n'okugoba ne bagoba n'okugoba waliwo abakozi babagoba Kahindo otafiire bwajja ye yabakomyawo gwomanyi obwononefu n'obufuna obuvundu obuli mu ggwanga lino kyovula abantu batya okuboogerako nze bwino gwelina ku bantu bano simanyi nakumanya lino eggwanga nze ndisobola nga mulimpadde nendigogola teri asobola digogola lino eggwanga Uganda yafa omuntu akola mu State House nadira omukono gwa president n'agamba president yagambye nti Arafat mumuwa omulimu oli mumugjeewo minister n'amugjawo n'awonu Arafat omulimu bakozi bamu State House nga bebajingira signature omukono gwa president eby'obuvundu obusingawo bwe mbagamba nti lino eggwanga lyafa naye abikayabula muloza mba nsaaga kikyo kirina amaka ga president State House kitegeeza amaka g'obwa president mwe muli ebyo Uganda yafa bawo ne bagandi wafunye obwara DC n'okyamuka kumbe so ekyo kiruddewo ffe bannamawulire abagundivu abakimanyi State House ebaddemu obuvundu ebbanga lyonna
kakati ulira kano ndoza tumalinako kwasagala kuba bwino yenna mu malayo bayinza okuntayiza bwino ncha mwetegereza era kubo kumala kampo mbulire omukulu anamalako n'olwo lutalo kubanga ndaba kinge kinene nnyo mube bakutte abana abakozi mu State House mubaddemu n'omuyambi owa General Nalweiso Proscovia oba tukawulidde anti kati munyi batitizi kati wesika okankana kubanga tongede ku Nalweiso zadi atati abajeno kati wena okankana kwa tongede ku Nalweiso yanjugumira mube bakutte abana mulimu n'omuyambi ababadde bajinga emikono ja president president yagambye nga si yagambye mulimu n'omuyambi wa General Nalweiso oktegera jukira mu programu zembadde enkola emabega yona kugamba nti ne State House mulimu abafere ne bwenkonako bwenti mwe temuntegeera nina bwino mungi munze nakonako katono nnyo Katonda nanejereza president yennyini yabeekwatidde oktegera nasooka nenangirira nengamba nti nadisi yafa yetaga kuziika nawaita emyaka 5 president Museveni agati nadisi tekoze oktegera natondawo wealth creation nze nasooka mu ggwanga lya Uganda wano okulangirira nti ku diguri ze batikira 10 kuyinza okubako nga 10 nga zonna nfu abasajja abamu abasomesa ba lecturer mu university bebaka ku baana abawala ne babawo obubonero doctor wayise nga yagudde ne wayita emyaka 7 kati mbadde mbiraba mawulire nga musakanya nabyo nga nabikola da neneta abaana 2 okuva ku university emu 2 ku university endala 2 okuva ku university endala 2 okuva ku university endala ne batula mu studio ne baleta bwino nali nakikozedde okunoonyereza ne senga president atutuuza nafuna olunaku nga lwa bannamawulire nakola report nenkola program ezo nti balekicala mu university bebaka ku baana abawala era omwana aganya okumwebakako bamusuula n'agwa tayita wadde aba yayise naddamu paka lwalikiriza lecturer okumwebakako nalokayita nga babikola nga ensi tewulira senga Museveni yalina obudde bwatuulako naffe bannamawulire twandebole tubimuwa nti university zifunze kyovula nti bakibogwe ne bafuluma kati bwebanga omuwala omwebakako n'omuwa obubonero onoogaana otya omwana w'omugagga okuwa ssente naye n'omuwa obubonero nga omutwe gwo gwawumba bwe gutyo guli corrupt bwe gutyo noddira omwana oba musawo oba engineer n'omugamba nti oyise kubanga mwagenze mu loogi n'omulimba n'omuyisa n'agenda mu society akola emirimu mu engineer bebe bimuwa emirimu ku district nga talina byasobola kukola tiyayita ebibuzo yabigwa otegera oli omusajja omusomesa yanyumira bunyumirwa akaboozi mu loogi namuwa 10 namugamba oyise atoyitidde waggulu nnyo wayita emyaka 7 mbadde mbiraba nga mubiwandika mawulire ate kati abasomesa batandise obayimiriza bebaka ku baana nga nabikola dda mu Uganda nze nasooka okukwata polisi y'ekatwe ne tugenda mu ndeebaawo twakwata abasajja ssaawa 9 ogw'ekiro nga baddira eddagala erikuma emirambo gireme kuvunda baliteeka mu mata nga teri abimanyi segera linfuna opportunity okwogera ne president yandibadde mugamba nti amata agava ewammwe embalala amataago bagakolewo bati mu Kampala nandibadde ripooti njimuwadde waliwo ekyakolebwawo ekyo wakyogera nga ndaba kikwatagana nnyo ku bulamu bw'abantu twakwata bukwasi bali bokka nebikomaawo wayise emyaka 9 Mwami Museveni aloka abyogera kale kakati baŋŋambye mbuna amata n'ennyama mugitekamu eddagala ly'emirambo nga nabikola dda eri mu State House waliyo network tebituukayo bino tebituukayo ekituukayo kiri eki olunaku linagamba nti Abaganda tugolokoke tugoba abanankole mu buyinza bankwatira ku muzindalo mu studio ku Baba TV ebabiwulira banonerawo program tebagirinda kuggwa
kasitoyogera ku bukulembeze bwabwe bakwatirawo bino byonna byenjogera bikwata ku nsi yaffe Uganda tebibaluma balinga batali banna Uganda tetumanyo baddala bagenda mu buyinza kuyamba ffe bannansi oba bagenda kwegaggawaza bokka of course bagaggawadde nnyo babbye nnyo bagaggawadde olunaku lwe nayogera neŋŋamba nti buli agaanye kabaka okugenda e Bugerere mumukole kongo obuyinza bwe bulagira bazingako leediyo ne bagijjawo nadduka nasibira jjinja mu kanisa ebisinde bagigamba nenekweka emyezi 2 nga bannoonya buli lwe twogera ku kintu kyonna ekikwatagana n'obukulembeze bwabwe kubanga bali abaana abaali beekalakasa baali baagala kusuula gavumenti bayiga Basajja Mivule wayise emyezi 2 nkomyewo ku leediyo nali nkolera najja saa 11 ez'okumakya nsoobasoba bwe nti mpolampola mpozi basasula dda abantu awonawona babodaboda bagati wuuno tumulabi kemulabako bankwatirawo ebyo batukwata mangu naye ebyo byonna bye twogera bikwata ku ggwanga lyaffe tebasobola biwuliriza kyobola president alwawo okumanya nti State House erimu obuvundu bw'atandika okukola mugamba nti atandise okukola ebyogera ku State House bibaddeyo nga bingi nnyo anakisobola okitereeza mudakika emu tugendeko mubaka bakita kuwadaawaddako obubbi obulimba obufere obuyaaye obunyazi generally corruption tagisobola tajja ekintu kyavunda asobola Uganda kati ndagula bana Uganda ateekwa kubeera nga bukyali e Rwanda tewabeerawo abadde mu gavumenti eyo bonoba afuka Bayibuli egamba nti aboonoonye ennyo ennaku zaabwe zisalibwako tebawangaala nze nagattako n'obusiru ababi n'abasiru bafa mangu kati obusiru bukireeta ekyo ogenda okujjukira nga wooli kati ali luzira kiraba obusiru bukireeta ekyokubiri kikireeta kibeera kibeere fe abalunzi tugamba nti ekisigula ennyana kiva mu kibeere kyeyonka babeerako ekibasigula kaakati gwe tomanyi nnyo byawano mu Uganda kankuyambye n'abalala buli mulembe wano mu Uganda abeera mu bukulembeze abantu be beeyisa bubi si bonna buli mulembe ku mulembe gwa Amini abakakwa abanubbi n'abalugwala beeyisa bubi nga bakujjako omukazi wo ne bamwe bakakaawo ng'olaba bajja ne basanga abaana b'abawala ne babeebakako ne bagamba maama tunula ne taata bwemugaana ate ne babakuba olw'okugaana okutunira bawala bammwe kye babakola nga banyumirwa ng'ava ku muwala wo nayimuka tenaba kumaliriza mikolo najja nakuba nagambye tunula olabe kyenkola n'amuddako olina okutunula nolaba kye bakola muwala wo oba mukazi wo bajja mu dduuka bapaakinga emisana ne bakunyagako ebintu ne nga tebagambwako ow'eggwanga lyabwe yali mu buki buyinza tolina wamulopa yali mu buyinza bwe twajja ku mulembe gw'Obote abalango bakola kyekimu naye abalango n'abakyoli boogera olulimi lwe lumu bamuliraano nga bwe tulaba ffe Abaganda n'Abasoga boogera olulimi lwe lumu luluwo kaakati n'abakyoli bakiyingiramu ne beefaananya abalango Obote yali mulango kakati Obote omulango n'alonda bakomanda Babaziriyo Olala Okero nga bakyoli baali bakwatagana nnyo kati abalango n'abakyoli nga be bali mu buyinza Obote waggulu omulango ye president bano abaddako wansi bakyoli ba komanda waliwo Tito Okero ne wabeerawo ne Baziriyo Olala Okero
kati abo bonna abo bali bacholi komanda ba amagye ne president nga mulango kati abalango n'abacholi bakole fujjo jitirifu toyina kyosobola bagambako toyina wujja balopa nga babikola kubanga owaabwe yali mu buki yali mu buyinza ne babba ebintu by'abantu ne bakwata abakazi ne bakole fujjo jitirifu kakati abacholi ne bamaliriza nga bajjeeko oboto omulango bwe bamujjako Tito Lutwa Okero nafuka president komanda amudirirawo ye Bazilio Olala Okero ne gujja bagira bombi bacholi ne gujja bagira abacholi nabo ne batandika kubanga ali mu buyinza wewaabwe fe tuli mu kintu olya be bali mu kintu kakati ku mulembe guno nagwo tulabyeko abamu abachikola nga bava president Museveni java balooza nti enkola eyo egasa oba ekyetaagisa ekitali kirungi kubanga eyasooka okuba Meja Lulangalanga yali wa FDC Lubalamira yamukuba oluyi yali ava president Museveni java nga roza wa kitalo newankubadde nga president Museveni tabikkiririza mutabyagala era bwakimanya balina okukwata bakuvunaana eyaddako kuba omupoliisi Matayo Kyaligonza ava president Museveni java mu west nakuwa traffic uli kakati ekitwewunyisa baba kola ki bano baba kola ki kati njagala kusomesa president Museveni ne bali mu government ye buli kyemugana okukangavula abalaba kikoppa nabo bajja kikola ono omukazi student wabali kiki kye bakola Matayo Kyaligonza bamukola ki bwe yakuba omukazi wa traffic oluyi ne watabawo kyamukolebwako kyasomesa abalala bye bino kati bimulaba efuse nkola anti tewali kyamukolebwako singa walo kibamukolako ono yanditegedde nti naye kijja mukolwako talina kyeyalaba kiyavudde akikola kyosomeseza no kikulu kya bulanzi abalamuzi bawa ebibonerezo bakita deterrent okuditalinga okuziiza gw'omulala oleme kikola kyebava bawono gwe bakutte ne bamuwa ekibonerezo Matayo Kyaligonza kiki ekyamukolebwako abantu bamaliriza bagamba nti ate tunakola ki batere embundu batunga obwogerero kati bwe bwogerero no nonyereza avaawa amanya ge gasugabulira abantu sagala mutitizi nkulaba okankana nze tondetanga wano ng'okankana asikankanye abantu babulira erinnya ne java byonna nkwadde okusaggweyogera batukwate ensonga gwali muzigusaze gwe mukugu wange yogera erinnya lyogere bwe batunoona abatunone nze bansibye emirundi egiwera lwaki basiba nze omu programu enasigalira awo nange nyiro sigale no nganja sira bakwate nze oleta omulala sikuleta mulala nze nsigala nkuba enduulu aledi ejja kusigalawo balinafuna omukozi omulala nze nandisigadde no nga nze ndaja na bannange ali wano ali wali ono naye mulabe gyava nkubuulira ensonga ezireetera abantu okukola ebyo abantu nga president ava mu saidi yaabwe mu ggwanga lyabwe wano mu Uganda batera okubeeramu obusiru ne balooza nti ffe tuli mu kintu owulira ne batwalira amateeka mu ngalo kigambo kikyamu okutegera kati oyo omukazi erinnya naliwulidde owulira nga nalyo liveeyo mmanga liyita mpigi nerigende Masaka kati yongerako ekyalo ekiddawo lwaki otitiira amadde nzira Kampala balega Masaka mpigi edda ssebo nzireko Katende ntuke Masaka nze njogedde Masaka kuyogera kiddako byatonde mbalala paka ku boda otandise okuguma kati twogera byalo guma
kakati ekyo kireetera abantu ali mu buyinza waffe banankola ki kubanga omukyalo oyo singa yalaba ekikolebwa ku bali abalala teyandikikoze emmotoka gye yabadde avuga teriko third party ogwo musango yavuze ng'ayogerera ku ssimu ogwo musango kati bakuyimiriza mu kifo ky'okugamba nti nsonyiwa noyagala okulaga nti oli katonda wano ku nsi oluyipa si buli lwasoose ng'oggyeko omusango gw'okuvuga nga tulina third party n'oggyako ogwokubiri okwogerera ku ssimu waliwo ogwokusatu yamusindisa enkofiira n'egwa ne bw'atande mukubye ekyo kimala gwe musango gumala gwokka gwemalira n'amupushinga enkofiira n'eva ku mutwe n'egwa ekyo kakimala ne bw'atandiza taddeko luyi kati ye yalumye yamezze n'okuluma n'aluma n'agattako n'okuluma in fact ne motoka niyo yandibadde ine ebijjogerako nga bituufu era guno gwokulumba omusirikale nagwo kyokka emmotoka newankubadde nga ebijjogerako bituufu olinda musirikale n'akola byakoze na kakati okumusindika enkofiira n'egwa ekyo kyokka gwabadde musango kati laba n'akomerera omusumaali ogusembayo mu ssanduuke n'amukuba oluyi tewali mulugwala asobola kikola tebakulimbanga tewali muteesa asobola kikola okujjako omunankole akimanyi nti Museveni yali mu buyinza ava waffe ebyo nze nsobola obyogera nze nkulaba olina kati oyagala kukankana kuddukana mu studio asobola kudduka nze mbyogera kubanga ebyafaayo mbirina buli ggwanga eribeera mu bukulembeze abantu abava mu ggwanga eryo wabaawo okwewaga president gy'ava batera otukolako effujjo batera otukolako effujjo of course tebabeera bonna wabeerayo abatukolako effujjo abamu abayinamu ako nti ffe tuli mu kintu naye nkigaziye kati watona kigaziya ndabyeko wano Jeno Muhoozi yomu kwasinga okuba hambo nga ali ku kkubo abantu bayinza okulowooza bakuwaana bwanyina kujubisa tujja kutuuka waawo ekali ndowooza maliriza ekyo kireka jojjo okulagaawo kubamanyiraga nti abamu kikibawaga nga ate aba basinga amaanyi bwe twogera ku basiiwufu b'empisa tetuyinza ate kulekayo abatasiiwuse tulina nabo beebaza kaakati faamu ezaali eza gavumenti era kati nangirira abazirimu basabe nnyo President Museveni afuga emyaka emirala 2 bo baffe nga Museveni yakyaliwo bamulekewo kubanga alijja agenda kuzeddiza abazitwala bavaawa kantandise ebigambo ebinankwatisa nagamba bwino nze gwe nina omumanyi efaamu obotezi yatulekera abazitwala mulimu omukalamojja nawulira nako nefaamu oli yagitunda nga abazitwala mulimu owesebbeyi mubazitwala mulimu ava emmadi faamu zaffe zonna ezaali eza gavumenti ezaali ez'ente ezawaali emicungwa waali ebiki bazegabanye abazitwala baawa bonna bava sayidi egi teri mu Uganda asobola byogera ebyo okujjako nze nawulirako maifu Minister of Agriculture era ajanye president nawandika amabaluwa kakati Minister Bright Lwamirama yagamba president n'amugamba nti faamu y'enjeru Kahindo tafiire yajeddiza Minister alopa Minister munne bonna bava mu Ankole gwe baloopera naye ava mu Ankole simaka togo kawulira nti Minister yatutte faamu yaffe kubanga Bright Lwamirama yakulira amagana yewe ebisolo nga gwaloopa munankole munne faamu yagitutte nendoza ng'oli oli mu maddi osobola okikola ekyo kiba kizibu ng'ova Moroto Kaperebyong apak osobola okikola ekyo president waba ava mu sayidi yo wabeerawo ekintu ekiwaga abantu kati Kahindo tafiire
ali involved mu bintu bingi oba otya nnyo ndeeta ekirala leeta bakwata Kahindo Tafiire ng'apaakinga sukaali w'e Kenya amuteeka abakozi be bakwatira Kenya nga bapaakinga sukaali bamujja mu nsawo zino bamuteeka mu nsawo endala eziriko ebiwandiiko ebirala mulowooze nti ono ava walala naye nga bakyusa bukyusa bamujja muno bamuzza muli Kenya n'ebikwata Kahindo Tafiire bamukola ki mbyogere ku mpewo buli lwe mugaana okukangavvula abanene abalina ensobi ze bakoze bano abakuba aba traffic MP bajja kuzaalibwa bajja bannaffe abalina effujjo lye bakoze ne mugaana okubakangavvula musomesa abalala okukola effujjo lye limu senga buli eyali akuba omuntu nga wamagye n'okuba omusirikale nga bakangavvula senga twakozesa omukisa gwa Matayo Kyaligonza bwe yakuba wa traffic ku kkubo n'akangavvulwa ono omukazi teyandikubye musirikale talina kiyalaba kye baakola oli okyegera courts kiziva zibonereza omuntu abalala abatannakikola bayige bamanye nti kibi tetujja kikola kati buli akuba tebamukola ki tebamuvunaana kankwe ekyokulabirako ekirala minisita yali minisita yakuba omuwala munnamawulire ekikonde mu lubuto minisita bamukola ki ate nga yalina mu kuvunaanibwa by the way nga mateeka ge gamukutte mwaka akadde yalina emisango gyali gikwatagana ne sente z'enguudo biki katoseeyo biki kakati minisita ne bamuleka gavumenti nga tokangavvula abanene ne bakola emisango ne bagenda Scott free nga tebakwatiddwako oba osomesa bano abawansi abatono nti namwe mukikole balinga tebana kye babakola kigambo kikyamu nnyo okuddira eggwanga ne mulyawulamu nti bano banene bano batono omutono bwakikola yakwatibwa kati omukazi bamukutte minisita bamukola ki katumwogere ebyandaala yakikola kati minisita byandaala muwala we yafumbirwa omu ku baaliko ba CDF Chief of Defence Forces abakulira amagye g'eggwanga okutegera kakati abo ne balooza nti bo tebajja kukwatibwako era tebamukwatako kati bano abawala ne bakiraba naye bwasunguwala nga naye olipya gamba nga oli talina kye bamukola oli tebalina kye bamukola so twandibadde tutandikirako abo abanene kankuwa omulala Kibuule yali minisita w'abavubuka yagenda ku kifo nga waliwo bano abakuumi awulira omukuumi namugaa nti munange tulina okwaza abantu okulaba abayingira gwani atamanyi nti nze minisita otyo teke n'amusamba bamukola ki ati omanyi naga nze ndi encyclopedia kasi oyogera ku Uganda olitanga Basajja Mivule fujjo nga lingi kati abo bonna ate abo bo tebava president gyava naye baali balowooza nti bali connected ku president nga befudde enzige befudde abali ku lusegere babaga kubuka na nzige bali kimu kati ne beerabira nti boma yanzi kati baagala okubuuka n'enzige n'okubeera obubeezi okumpi n'abo abali mu buyinza naawe osobola okufuuka kiwagi okubuutya omukazi ali ku mulimu gwe akugambye please wano twaza kati bw'ataakwaza kamera ne ziraga bakama be ne bakiraba nti waliwo baatayaza laba omukazi bagenda omugoba ku mulimu otegera tuteka kubeera bubeezi civilized otegera ozizza omusango ozizza ogwokubiri omusirikale yogera ne mu buntu omukuba otyo olwi so twebaza Katonda nti gavumenti eno erimu abanene
olabye President Museveni bwabadde awolereza General Nalweyiso. Nalweyiso alina amaanyi mangi mu State House awo. Noli yaleta ba investor Abu Mukasa. Naye General Nalweyiso talina gwe yali akubye luyi. Tetunawulirako nti General Nalweyiso alina gwe yabbako ettaka. Omukazi oyo Museveni amwagala okukamala era olaba bwe yamuwolereza okukamala wano n'ayogera ebirungi byonna byakoze. Nalweyiso alina amaanyi mangi. Tewali muntu yenna gwe twalira tulabye ng'amusongamu emmundu oba n'amukuba oluyi wadde ogirabako obulabi nti agirina oba n'amubbira ettaka lye n'agoba abantu ku ttaka nga bwe tulaba. Olaba omuntu abeera bubeezi mukwano gwa Jeno n'anyaga ettaka ly'abantu. Kati namwe mwamala kuvaayo wano mu Piero yo waliwo abaali babitandise tewabawulira. So twebaza Katonda nti waliwo abantu nga bajjeno Nalweyiso ku maanyi amangi ge balina obuyinza bwabwe ne batabukozesa bubi. Twebaza Katonda Jeno Sali Musale muganda wa mukulembeze ate Jeno naye ndowooza Sali Musale abeera kubanga ali ku mulembe gw'oboti oba ogw'Amini senga be yaakatta. Abantu president bayinza n'okwerabya lolo ya Sale mu government eno ngejja Sali Musale talina muntu yenna gwe yali akubye luyi. Talina gwe yali asambye. Tetulina record ffe nga bannamawulire nti oyo Sali Musale yalagira bamukuba amasasi. Tetukiwuliranga nako era takikolanga. Ali mu mirimu gye. Naye ali mu magye. Nze nagendayo eggulu namusanga mu barracks wakati. Nenga tona alina amagye agenkanidde wano. Takola fujjo. Kakati CDF kati aliko. Jeno Muhoozi Kainerugaba. Nga bavumye mwana mulenzi. By the way bombi ne Sali Musale bavumye ebintu bingi. Nga bavumye Jeno Muhoozi omulina ababaka ba parliament. Abamanyiddwa ne gye basula ne gye banywera omwenge. Tewali muntu yenna Jeno Muhoozi Kainerugaba gwe yali akubye luyi. Tewali gwe yali asambye. Tetulina muntu yenna ati yalagira bamukuba amasasi. Ne bamukuba amasasi nafu nti Jeno yalagidde. So twebaza Katonda nti waliwo aboononefu naye waliwo ate be tulabirako. Okutegera era nze senga Jeno Muhoozi yali atta abantu. Yali akuba abantu. Yali asiba abantu ebyekisirusiru. Sikulimba sandi ingidde Piero yu sandi muwagide sandi munonyiza kalulu. Sikola bya kisiru ebyo. Biganyira abamajege okuddamu okuteeta okutuwaganyiza obugombe ku makubo. Jeno Muhoozi Kainerugaba kempulira nti alina abantu be yakutte n'abatulugunya nga Piero yunjivaamu. Oye Basajja Mivule. Mwagala kanka recording wano. Mwagala lwampisa. Buntu bulamu. Obutatulugunya abantu. Obutatta abantu. Mwana wa mukulembeze. Senge fujjo lyakula liyitirivu. Kati twebazaabo. Kati ono omukazi mugamba obanga Jeno Muhoozi bamuyita omutamiivu. Bamujerega ne bamuvuma. Banamboza abo bamuvumye bingi. Tubirina twabirikodinga. Obanga bamutyobola, bamuvuma. N'abale ne bamuwayiriza. Wawulira Kakwenza bwe yamuwayiriza mbu yamukwata. Kakwenza ne yogira ne Jeno Muhoozi nanga nti nze Kakwenza simumanyi na mumanya. Bamutumya amanya. Okutegera. Bwabanga tasobola kuba muntu yenna luyi. Bagamba Jeno Muhoozi mutamiivu mutubulire ebbaala gye yayingiramu n'akuba abantu amasasi. Muganda wange. Muganda wange yennyini. Owo? Yali wa UPC. Yagenda ku mayiro 8. Awe Rutete. Bala bagitanga Moonlight Bar. Muganda wange. Rutete wanonga wakava ku mbuzi Gaza Road. Ku mbuzi ku musanvu ni wali ku munabiro mayiro 8. Ku luguudo lwe Gaza. Nayingira mu bbala. Nakuba abantu amasasi. Omu bali bamuyita Kyofuna. Omu bali bamuyita Edward. Mutabani w'omugenzi Lutalo. Omulayi yafiira bali bamuyita Bulega. Mutabani wa Bulega. Awe Magere mu kito.
nze sibisoma buli kyenkuwa yakuba abantu amasasi tuombe president mdachike mtu kubanga wa UPC ali mu kibiina kiri mu buyinza Bale Francis nasoma naye wampe wao abamanyi oluguudo lw'egayizo bayita ku kakomera awo Bale Francis weli abeera naye kati we bamuzaala yali apangisizza wali ku 8 oyo muganda wange bamuyitanga Mutumba yali wa UPC namukuba amasasi ne chairman ow'ekyalo bamuyitanga Kasozi chairman ne gamukwata mu kabina ye Bale ne gamukwata mu kifuba enkeera twakeera kuyimba ffe abakwaya agenza asomose yali wa UPC kakati Jeno Muhozi mwana wa mukulembeze yakulira amagye abadde akulira SFC ani gwe yali akubye oluyi so obanga abo tebakikola kati gwo mukazi efujjo olijjawa kyenva mbagamba nti mpagira Jeno Muhozi kubanga ddala asobola okugogola eggwanga lino talina record mbi naye bwe tulinako record wadde baganda bannange siyinza kubakkiriza kulembera ggwanga lino oyo yenze ne bobera muganda munnange sisobola kati byandaala ne bwe yesimba sisobola mukkiriza kufuga ggwanga lino no minister n'okuba omunamawulire omukazi n'omukuba ekikonde ate wabi ate n'omukuba wabi mu kabuta akato nga mpagira gwe kubanga oli muganda ogambye nti mulimu abefudde amayanzi so ndowooza tubere civilized obakuwa ekitiibwa oli minister oli mbaka wa parliament weise ng'ekitiibwa kiwe kiri honorable eggwanga lyaffe ffenna litunyumire ensi yaffe tugiyagaliremu ffenna wow katujje obaka buno atuuliza tukomewo ate era bwe tukomewo tugenda kudda n'ensonga nnyingi kwe tugenda okutandikira lunaku olw'eggulo bannakibiina kya National Unity Platform abakwatibwa abamu ku abo 16 bakkiriza nti kabakanye ne government misango nti ddala bagiza bafune ekibonerezo ekisaamusaamu ne bayingira kye bayita plea gye bakkaanyaako lunaku olw'eggulo kooti ewesa bannamagye wansi wa Ssentebe Robert Mugabe Brigadier General basingisiddwa emisango gino tulinze kuwuliza bibonerezo byabwe mu mateeka kugimu ku misango egy'abasingisiddwa mwe muli okulya mu nsi olukwe okusangibwa n'ebyambalo oba okusangibwa n'ebintu ebyekuusa ku magye kuliko ekibonerezo nga kyo mala gakkiriza waliwo olutalo lwali Nigeria eyo olutalo lwayinda lwali lw'amaanyi mu Nigeria bantu ne ba business ne zifa ebyokulya ne bibula twalitanga twalwa Biafra lwokagala okwekutula kakati abamu ku baali abakwate nga bali mu makomera baalinawo bafukanga omusulo enkalamata n'ebbugumu eryalinga muli nga basalawo omusulo katunywe ogwono ogugumu gutereke gwe tujja okunywa olw'eggulo okutegeera mbeera y'ekkomera kati n'ebizibu ebyalimu nga tewali mazzi we gajja kuva baawalirizibwanga okutereka omusulo gwa buli muntu katunywa ogwono ku makya saawa 6 kasana ebbugumu libalingi tujja kunywa ogwono ogwo please gufuke bulungi toguyiwa ku seminti gwe tujja okunywa olw'eggulo kati embeera bw'ebeera embi mu Bayibuli tulinamu enjala eyagwa abantu ne bateesa nti tugenda kulya mwana waani leero katuli owa Arafat leero n'enkya ate luli ku lwokutaano ne ku lwomukaaga tuli owa Nsereko kati omuntu yenna anenya abaana bano leero 22 lwegiweze emyaka 4
bucha bakwatibwa lero abatana kitegeera jiweze emyaka ena nga bali mu kkomera bwe bagamba nti abange tuteese ne yatukwata tuwone olumbulegerwa ekkomera baba bakoze ensobi ki kubanga gwe baali bakolera Bobi Wine wabalimba nti Museveni omusobola ne balowooza essaawa yonna ogenda kumuggyako wabagamba tajja na kuweza mwezi kati omusajja tuli mu myaka emeka tuli mu myaka ena essuubi libaweddemu baleka abakyala bagenda kuvaayo ng'abakyala babeebakako nadda bazadde n'abaana batali baabwe abali abapangisa abuzigu bwaggwawo dda baleka abaana bagenda kuvaayo ng'abaana tebasoma bafuse bakireerese balina n'emize emirala abaali bapangisa bafuna amawulire nti omukazi bamukasuka ebweru gwe oyagala babeereyo paka gavumenti lweri baleeta mu kkooti ne gavumenti yeremye bo lwaki tebafuna shortcut bali nkugambye nti okusobola okubeezaawo obulamu bagamba omusulo temugujolonga gwa bbeeyi mugukwate bulungi tunywe tuleme okufa tusevinga obulamu bano bagambye kuteesa waliwo ne betumanya abaali abaana baabwe mu lutalo lwa Biafra baali abaana baalya n'emmese mbeera bano bakugambye nti please katuteese kuteesa buteesa kyenkanankana okulya omulambo kyenkanankana n'okusala omuntu omulamu omwana wooli taata we naye nakkiriza tutaase obulamu omwana azikiriza katumulye ne musera ne taata w'omwana n'alya ku nnyama y'omwana we embeera bw'ebeera embi yeekozesa ekyo ekkomera terisoboka ekkomera nabeera mu safe house manyi kyenjogerako omusajja abaddeyo emyaka ena akugamba katuteese n'olyoka olufuula oluyimba n'onyiiga nnyo babeereyo bagamba bawaliriziddwa bwe bakuwaliriza n'osigala mu busiru n'ogamba nti kaŋŋaane sirabanga musiru akwenkana bano bwe basigalayo ne babasiba emyaka 10 Bobi Wine oyo kuliko kwabo ng'akuta obuyinza gwayinza okuba minisita bafiira ki bakazi batu ne basajja batu bafiira ki abamu tebalina na buyigirize bumusobozesa kubeera RDC bw'oli kwata gavumenti oli tukolera ki kikyagenda okubayamba twalaba nga babuloga bagenza okulaba maama mukyala w'oli omugenzi Yasini gwe battira mu mmotoka ya Bobi Wine ng'agamba obuyambi tetulina tulona tubonaabona abaana ne school fees tunazifuna obanga nugwe battira mu mmotoka yo namwandu talina kaafuna kakati ate bano abali mu kkomera tojja kukwata buyinza obayambe ekyokubiri bategedde abavubuka bana badde makomera bategedde nti Bobi Wine tebakulimba tewali kye batamanyi mu kkomera kifa bweru babiwulira negundi yakingamba ko mabirizi bangamba abaana batuuka mu makomera essubi abaggwamu dda bakitegedde Bobi Wine tasobola kujjako Museveni yabalimba tebakyasobola mufiiririra tebakyasobola bakitegedde sente sennyonyi ze balimu bakitegedde Bobi Wine sente bwino yabatuukako dda nti Bobi Wine sente zaafuna okuva mu America okuva Canada okuva Bungereza okuva South Africa bazita chapters sente mpitirivu bo bafunira muwa
bakitegedde ne babuuka bwe kiba kyetaagisa kuteesaganya ne gavumenti katuteesaganya ne gavumenti etusaasire etuwonye okusinga Bobi Wine owaffe atatusaasira eyekusa yeka ne mukyala we n'abaana be bwino ina bamufuna eruzira mu makomera gye bali ekitalya wa bamufuna bamanyi nti bano abasajja baatuuka embaga ze bakola baziraba enaku zino kati Bobi Wine avuga eryato baliraga ku Facebook ali mu lyato ery'ebbeeyi lya milioni za sente babiraba ne bagati Katonda wattu bakwita kujoga balaba emmotoka omwana we obulamu bwali mu America Benz biki ne bagati atufiira ki struggle otegera kakati bwe yalangiridde nti nkomawo 2026 ne bamanya nti struggle yali yakujjako mu 7 ono asazeewo kati kumwesimbako bwesimbi bamwe sente za iPod obuwumbi bumeka buli mwaka yakkiriza abaana babifuna kubanga struggle ya Bobi Wine teyali yakwesimba ku kalulu ne mwami mu 7 yali yakumujjawo n'akalulu nga tekalina kubeerawo tewalina kubeerawo kalulu ekyo kye kyasindisa abantu ne basindika Bobi Wine kubajjirawo mwami mu 7 oba atya tebamutumanga kumwesimbako kubanga tasobola kumuwangula bamutuma kujjako dictator kati bagenze okulaba dictator yabikyusa struggle n'agivaako kati naye akifudde political party yesimbawo ne bakitegera nti political party mwami Museveni agiwa sente okutegera nti Lubongo ya sekretary general w'ekibiina ekya NUP nga batongoza ekizimbe kyabwe headquarter yabwe yayimirira kadaala n'agamba sente zino okutegera gavumenti yazituwa kubanga bafuna sente buli kwota buli myezi ena mu nteekateeka political parties ebibiina n'alangira nti zino sente gavumenti ziyatuwa kyovudde owulira nga omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti yabatunuddemu n'agamba nti ekifo kye mugamba kye mwagula miliyoni 8 nga kisaana 15 nga tekijjaamu bweyagambye lipooti yafuluma naawe ebizimbe bye mwazimba nga sente ze mwogera si zeezo n'abaga nti n'ebintu bye mwagula mu sente gavumenti zeebawa nga tewalingawo okuvuganya okubiidinga mwesaliranga obwesalizi nti ono mukodomi yabaatukuza kino ono yali besitimani wange yabaatuwa kino ekitakkirizibwa mu sente za gavumenti kyovulaba gavumenti yabiyingirira kubanga si zaabwe ezazimba ekitebe za gavumenti eri abaana babiwulira nti gwe twasindika mu struggle ajjeko dictator ataali mu gavumenti ya dictator muwane sente okurwaninga emirimu gy'ekibiina abaana balina kubuuka ne bagamba sebo dictator tugonze tusaasire tutunga obwogerero wait a minute ekitebe kya NUP kya gavumenti yebawa sente mu nteekateeka y'ebibiina okubibeezaawo okitegeera kakati bano tebaabatuma kuyingira mu nteekateeka eyo gavumenti olina ogiwa ensaasaanya yes kasiteekuwa sente eyagala accountability wazisaasaanya otya kyovulaba nti kali omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti abalingiriza n'alaba nti bye mwayogera bikyamu eri ettaka terigula miliyoni 8 lisaana mu 15 ebintu byonna bimwagulanga nga mukozesa sente za gavumenti tewaliwo kuvuganya kuno okwakolebwanga okutegera kakati abaana ne babiwulira abaana batuwulira nga twogera nti ofiisi ya Joel Ssennyonyi eya leader of opposition efuna buwumbi batuwulira nga tubyogera ate nga ge mazima efuna obuwumbi 3 Ssennyonyi yamanyi bwabukozesa n'alambula ko wali Rubowa n'alambula ko ekkolero lya Roko n'agenda ko wali ku ddwaliro n'akola accountability batuwulira bamanyi nti bano bakola sente ne bakibuukamu tewali yabakase they just came back to their senses ne bagati this is the reality these guys are making money we are getting rotten here let's get out ne ba devising means
ways of getting out. Buli omwatu ataseru yetase yekka. Bisigade tunabiraba. Kati emyaka eno olemeddwa okujjako gavumenti. Aba bana boyita basiru. Babuse. Wabagamba Museveni tasobola kumalako wadde omwezi noga mwaka bana mole mwampulidde bubi. Sina yogera ko nti mwaka. Mwezi nga Museveni atufuga mwezi mulamba. Kati myaka ena abano bayita basiru. Bategede nti gwe musiru. Kubanga oli kabwa kaganda akabagolera enjovu Museveni yakulemye. Video baziraba ngogamba tosobola kudamu kwesimbawo ne mwayi Museveni ngati wali kikyuseeko. Museveni yakubba era yaliwo eyasoma nti Museveni yawangudde Electoral Commission era yagenda okusoma. Kakati atosaze okomewo obamu amagezi okomewo eri abantu bagamba nti bakubba. Kati eri abantu bagamba nti tumala biseera laba atagenda kuyingira mu kalulu. Teri plan ndala bademu bamwongere sente talina plan B kubanga bwayingirayo era jakomawo nga yalina abawagizi abasingo ba member ba parliament abangi government era gwe wa sente nyingi okutegera kati era agenda kola bakozi sente abana ko bo fe katukibuukemu kati ekirala sigwe gusose Bobi Wine alina kyatabulira bantu kampulirize wao lwe baba kwatire kalangala Nubianili Edi Mutwe Bobi Wine babata abana bonna byali nabo ne bagenda mu komera bamutera ku diruki lwaki tiyagana n'agamba kansigale munda nange munsibe obanga musibye abana bange tembasiba bokka lwaki yakiriza n'avaayo kubanga tayagala kubeera mu komera lwaki ali agaliza banne Orano wendetere ekibuzo kyange nyine ekintu kyesitategeera bulungi bano bwabanga kyagulanyi baba kwata naye Nubianili bamutadde Edi Mutwe bamutadde sirabanga ko Edi Mutwe na Nubianili nga bagenze ku reportinga simanyi misango bajja akoma ekyo kimu ekyokubiri okujja ko okunyigiriza abana lwaki government yandibadde babeeza mu komereyo nebbanga ngono gwe bagamba nti gwe bakolera oba ye yabalagira obanga yandibadde omukuba webwako obujulizi yali bweru kakati ekyo kankyano kule bwendi banna Uganda bubanditegeredde kwa ekyo kini kyobuuziza lwaki Bobi Wine nanyini baana bano yabeera bweru ate abaana ne babeera munda muzookoke mutegere nti waliwo diiru wakati wa Bobi Wine ne President Museveni munsi yonna tewali dictator ayinza kuleka Bobi Wine abeere bweru nkuwe bwino mpa bwino Kenya kumulirano wano Vice President bafunamu kalink katono nti okwekalakasa yakusanyukira yali mabega waako bamukunkumudde omukono mu kibya gachagwa alitale parliament alitale toyinza kubeera nabo alitale bakitegedde mu magezi kankuwaye kali light Bobi Wine okwekalakasa bwe kutyo okufiiramu n'abantu ng'abeekalakasa abagambye tugenda kujjako gavumenti ya dictator n'abanga ali bweru ani yabaloga n'okutuuka okusiriwala bwe mutyo ne mukkiriza nti ddala n'akyemalira nga bwe bamuyita Bobi Wine ayita Museveni nti n'akyemalira Museveni n'amuleka n'ayinaayina n'abeera ebweru ng'abaana abeekulubusiza ku Bobi Wine bakwata Bobi Wine tebamukwata muli basiru nkuwa ekirala twetaaga ssente wano okukola enguudo okuzimba amalwaliro okusomesa abantu okukola ebirala Bobi Wine agenda mu bazungu n'abagamba temuwa Museveni ssente n'abazungu abamu ssente ne bazisiba owulira naye nga gavumenti ekwata ssente buli myezi ena neziwa ekibiina kya Bobi Wine eyagaana abazungu okutuwa ssente gavumenti ate ekwata ssente neziwa ekibiina kya Bobi Wine buli myezi ena milioni 4 n'okusoba buli myezi ena babawa
Government nekwata sente neziteka mu ofisi ya Joel Ssennyonyi. Abagamba abazungu temumuwa sente. Museveni temumuwa sente. Ne bamuwa obuwumbi busatu. Obuwumbi busatu. Obusiru bwe mwayonka buyonke okukkiriza nti bano ddala bavuganya gavumenti. Mutekwa kuba basiru nnyo okukkiriza ekyo. Dictator ki ng'ova bweru n'oyimirira mu lukiiko lwa United Nations olw'amawanga gonna n'ogamba nti mu Uganda okuvuganya mwami Museveni ebintu bisatu birina okubeerako. Ekisooka olina kubeera mu kkomera. Ekyokubiri olina okudduka n'obeera mu exile n'ogenda mu buwaŋŋanguzi. Ekyokusatu olina kufa. Ate n'omaliriza n'olinnya ennyonyi n'okomawo Uganda n'oyita ku kisaawe ky'ennyonyi nga tebakutte n'ogenda eka mukazi n'akufumbira kyaya aliko amata n'olububi n'akusikira n'eggi n'okera n'otuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire. Dictator n'atasindika mbwaze kujja kukwata ku biwayogedde ebweru. Mu abasiru ne mukkiriza nti Museveni ne Bobi Wine nti beerwanyisa. Muteekwa kubeerako ekikyamu. Tulina ebyafaayo by'abannakyemalira. Teri nakyemalira asobola kuleka kubeera mulamu. Tekiriyo. Era mu abakirowooza muli basiru nnyo. Muli basiru. Amini nga tayinza kuleka. Obote nga tayinza kuleka. Olowooza Museveni yali musiru. Okudduka n'agenda erweru ne yeekweka mu nsiko. Yaita kimanyi nti Obote agenda kumutta. Bobi Wine ali wakati mu kibuga Kampala. Kale mwasiruwala. Alwanyisa gavumenti ogijjako ali mu kibuga Kampala asula magere. Muli basiru bazibu. Muli basiru. Omwana ndeso wa boda boda yavugako ebintu ebimu n'abitwala wali wajjewe Ssennyonyi. Alina abasirikale babiri ba gavumenti bamukuuma ate balwanyisa gavumenti kugijjako. Muli basiru kale. N'akyemalira n'akuleka ng'oli mu kibuga wakati Andrew Kayiira nga balwanyisa Obote badduka. Nkwanga yadduka. Museveni yadduka. Ono alwanyisa dictator ng'oli mu kibuga wakati. Shangarai Zimbabwe yalangirira bulangirizi nti nze mpangudde. Mugabe n'alagira embwaze bamukuba emiggo nze kyamanyi gye gyamutta. Morgan Shangarai bamukuba emiggo yafa talina ddiba lyonna ku mugongo. Of course tiyafiira waawo. Wayitawo akaseera. Bobi Wine n'agenda ng'agamba abantu kulumbe nti nze president. N'ayingira mu kkanisa kulumbe nze president. Balevirandi ne bamusabira emikisa bafaza ne bamula bafaza ne batandika okukolokota gavumenti ya Museveni n'abaleka oyo abaira dictator. Ddembe ly'omuntu yaleeta. Kati kankubulire. Dictator muveemu obusiru. Amini. Ekyatisa oyo musajja Archbishop General Luwumu. General Luwumu yakulembera bukulembezi ba Bishop omwali Bishop Kawuma, Bishop Danstan Nsubuga n'abala ne Bishop Kivenjere. Ne bagenda mu State House ne bagamba Amini nti okutta abantu nga kisuse. Abantu nga babatwalira mu buutu babakidnappinga. Ne boogera bayogera. Bwe baafuluma babatuka mu lujja. N'asindika omubaka namugamba genda ompitire Archbishop. Najja namugamba nti Archbishop president yakuyita. Akyana kyagala okwogera naawe. Bwe yagenda teyadda. Teyadda. Bamukuba amasasi mu kamwa. Dictator bamumanyira. Archbishop wa Church of Uganda General Luwumu bamukuba amasasi mu kamwa. Kwasamya kamwa ke ng'akasamiza dictator. Bobi Wine alangirira okujjako gavumenti kubafu mu kanisa kulumbe mu press conference neerangira nze ndi nakyemalira nze nwanyisa Museveni sikirumamu n'abeerawo. Era mu abasiru ne mulowooza nti Bobi Wine Museveni waliwo alwanyisa munne. Waliwo akantu ke njagala ontangaazeemu abamu ku abo abalya mu kimu ne gavumenti eno bagamba nti waliwo ebitagattawo bulungi. Otula ku misango mukulu Kyagulanyi gye bandibadde bamuggulako bejja muggulwako ku misango gyonna gyali akwatiddwako.
mulimu eminene giza n'okukira kujja bano baleeta ogwaruwa ogw'okwagala okukuba mu kulembeze tujjukira amayinja gakasukibwa mu kulembeze naye nga buli omu yeebuuza engeri emisango gijja vanishinga ne gibulirawo mu bbanga bwe gityo taddangayo mu kooti ne batumira ne bana abaana obwandibadde ng'obusangosango bubamazza mu kkomera emyaka ena abantu baga nti waliwo ekitagattagattaawo tebigatta dikiteeta akuteekako n'ebyotakoze bwe kiba nga kituufu ddala Museveni dikiteeta Bobi Wine okulangirira nti nwanyisa gavumenti ogwo musango self confession tewotaka kuna mujulizi mulala yenna bayitabule sintambi mu kooti ne bakwanika kalabba Bobi Wine tebamutta ogwo musango gwa naggomola ogwo kwagala okujjako gavumenti Bobi Wine teyetaaga na kuleeta nti gavumenti ekyanoonyereza obujulizi ekyo kyokka lutambiro baleta mu maaso g'omulamuzi n'agamba nti bakwanike kalabba genda bakutte tebamutta n'agenda n'akunga abantu bonna ababeera batudde oba basiraamu oba bakatuliki oba balokole n'abagamba nti buli omuntu alina okukola ekisoboka buli muntu akole ekyasobola tuggyeko n'akyemalira Museveni ekyo kyokka incitement okukuma mumulira abantu teryamukwatako lwaki abaana b'abantu bano balinga abafuuliddwa saddaaka nti enjovu we zirwanira gavumenti eyagala mwe mutegeere muggwemu obusiru kyekindeese okubagamba olwali muveemu obusiru Bobi Wine talwanyisanga ku Museveni tosobola mulwanyisa n'akuleka nga toli wuwe aba NRM mu maaso awo tuli bibagamba be batondawo Bobi Wine n'abeefuulira bwefuulizi batonda Bobi Wine banafuye Dr. Basajja nga Basajja w'amaanyi tebamusobola ne baleeta Bobi Wine alwanyise Basajja ne yeefuula oli mubanda wa kabaka ne yeefuula so tewali n'akyemalira asobola kuleka nze nkubulidde tewali n'akyemalira asobola kuleka kubanga banakyemalira bonna bw'olaba ebyafaayo byabwe Kasavubu ne Mobutu Ezaire ono musajja Lumumba kye baamukola Kampawole Blaise yali dictator ng'ajja kuba dictator yakola ki Thomas Sankara yamukola atya badictator babeera bassi tebateesa wane waffe Amini bonna be yawamba nabo bonna yabatta yagamba bategedde bwe twakikoze tebakinkola nange bonna actually abasinga Jerry Rawlings babeeramu ekizayiro ababavuganya Jerry Rawlings eggana bonna be yawamba nabo kinaana bonna yabatta dictator abeera mutugumbuzi Museveni atasobola kutugumbula Bobi Wine mutugamba mutya nti ddala Bobi Wine alwanyisa Museveni alwanyisa dictator nga talina kyakkolako amateeka g'ensi yonna gajja mukwata naye atya kale bweyogera ebyekisiru Mugabe tegaali amateeka gaaliyo Blaise Kampawole bwe yatta Sankara teyafuga kyakulembera Rawlings bwe yatta teyafuga Amini abazungu be batuyamba wano tabeera Tanzania senga tetakyaliwo wano kati gavumenti abaana ebaleke tekimugaana so obanga bakwata baana tubere sensible logic and reasonable enough abaana babakwata abatana ne kibakoze kyekinnuma baleka batya Bobi Wine ne baminisita be bannamboze ba waswa mufumbira abavuma Museveni ne mutabani we buli kiseera tebabakwatako mwene musiri walambu era bali mu opposition balwanyisa dictator tasunguwala waawa kino ekintu kipange Bobi Wine senga si mulamu mukere ku makya mwagala kulaba dictator mulonde Basajja Mivule mufuke president w'eggwanga lino Bobi Wine ne banne bageze banvume oba bavume mukyala wange bavume mutabani wange nawe olangirire oba dictator nangira bulangirire siri oli dictator eriyo dictator asinga nze sibula mbatematema ne mbattirawo nze sagala kummanyira mbatta senga bafu naze president Bobi Wine senga mutadda ovumaanya nigomanyira tovumwa nze togambwako atoba naye kennyini mu kibiina kye Katonda taddibwamu tagambwako tomutunulira tomuwakanya
tomugeya mukazi we tomutunulira abaana be tobasongamu naye katonda nze lwaki sibera katonda